ITV. Mpaniriza nnyo bannaffe mwena abatulirisa mu pulogulaamu yaffe eno emanyiddwa nga Tokambuusa ey'amawulire agasinze okukwatayo mu wiiki. Mbeera nga nze ababuusaako yenze Musaacha eyatambusa ebikere okufa wali eri Empale ne Kasibira wano e Bukanda. So nga ate wiiki enewedde wano ku ITV twakusa amasaalibwa oba paasite eya mwana muwala amanyiddwa nga Matamu Tisaina era nga ali wamu n'abakyala ab'enjawulo baali wano ku ITV ne babaako ebigambo ebikankana bye baayokera naddala eri abasaacha. Naye Matamu Tisaina batera okugamba nti abakyala bakweka emyaka. Kwe Matamu Tisaina ku paasite eyo eno owezesa emyaka emeka? Matamu Tisaina awezezza emyaka 18 egy'obukulu. Kanzekeko nange mu slow motion. Mposi kwe ow'emyaka 18 wasaalibwa mwaka ki? Yazaalibwa nga 12 ogw'omunaana 1904. Kati ntekeeta ensonga lwaki naffe abasaacha tulekawo abakazi n'abaana ate ne tugenda ne tunoonyayo abalala. Musubidde nnyo amaka gammwe. Omusajja waafuna omukazi omulala neyeerabira omukulu neyeerabira gwe yasooka naye n'amwerabirira ddala. Anti Matamu ffe tetukyalina busobozi obulabirira abaana nga kw'otaate n'okulabirira nammwe abantu abakulu. Mulekerayo ekigambo ekyemukozesa nti sirina busobozi. Kuba nkulayira oba tewalina busobozi lwaki wagendayo? Nagendayo eri mu kasanyo kubanga mu kiseera ekyo nali nkyalina obusobozi, nali energetic enough. Wafuna obusobozi wali eri ng'onkwana nkwegayiridde funa obusobozi obulabirira omwana okuba guno omusaayi gwo. Nze ninze lunaku luli lwokka lwe tujja okufuna introduction ya muwala waffe n'olunaku luli lwe tugenda okukola graduation ya mutabani waffe. Saagala nfuuke omukyala agenda okulembera abakyala abeekalakaasa okugoba abaami ku mikolo. Ekyo mbalayira nja kukola group nga yakulwanyisa abasajja ku mikolo abataasomesa baana abataalabirira baana. Temujja tuula mu ntebe, ekyo nkibalayirira. Kansiruke nfe wano nja kuddukira ku poliisi afasaali ekyetutaase n'etiyakaasi. Mbeegayidde baami baffe mwebeereremu. Mulembe gwa kwebeerera mufune endagamuntu. Abo bate abakazi enjasa biiku era nga bakamba nti n'abasaacha bonna bonna abasuulayo okwanaakamba kakubakyutuka. Ako ke kabate amawulire kaffe aka Tokambuusa aka wiiki eno era nga twongera okubasaba nti no muwengere okutukoberera ku mikutu kiri okwa YouTube n'okwa Facebook ng'otayipingamu ati ITV Uganda. Mbate Musaacha eyatambusa ebikere okufa wali Empale ne Kasibira wano e Bukanda. This is ITV Uganda.